Batugamba ekipapula kiri ku mitwalo 2 ku 6 buli ya complaininga afuna kyankaaga teri yafunye kyana teri yafunye kyabiri yero akibasose kufuna byankaaga ali kati bwe bubbi obwo obufumbekedde mu kintu ekize ekirungi wentukidde wano nina mukwano gwange ku office wali ye kyenkaaga kyalumye dda akifunidde mulago ne mulago bikuba ate tebagamba kati kiri wano wabula kimala kuba muntu ne bagamba wanayina wano webiri kati mulago mbabuulira era kati omuntu bikuba alese emmotoka ewaka n'alinya bodaboda asinga bukiri kubanga ate saa zino tulinga abagezesa ebipapula naye ate bakuba ababirese kirungi bakopye naye ate kati babbi twogere ku speed speed ya satefusa abokuntebe balinga batwala abagole bayina empisa oyinza ogamba bavuga abagole kati sasera bana abekyala bagenda okujja okunona ab'emekka bano balina amataali gaabwe ajja kuddayo ng'emmoloka bagibanja miliyoni 2 sakuba ettali likube mu slow motion ettali lyo likube nga bw'oyagala naye akuvuga alina kuvuga mu siro ogenda tuuka okubanga emmotoka olina emmotoka ya miliyoni 10 nga gavumenti oba poliisi egibanja miliyoni 2 kati fayini eyo bw'ejja nti ya mitwalo 6 nawulirako omukulu wa Works Minister ono Jenani Katumba yagamba mbuno balina enteekateeka ey'okubanga fayini eyo bw'ejja ku message yo basobola okufuna access ku account yo mu bank nezeetoolako automatically ovuze bubi ate byankaaga kitegeeza tugenda kukwatanga takisi ezisinga obungi poliisi ezikwate ezitwale oli agambe nti no kati takisi eyo bagibanja mmeka papula ya miliyoni 2 ye ya mmeka ya 18 nga poliisi erina kulinda banga kooti lyewa olumala giteeke ku katale ate nga jjukira mu kugivaluwinga balina ogivaluwinga kuseera ezawansi teziba ziri zewali gitunzi era bayinza n'okuleetawo enkola okubanjayokko ofiiridde emmotoka ate n'okubanja okusinziira ku kooti ssente tojafiiriza wa gavumenti okusinziira ku kooti ssente zeevaluyizeemu emmotoka yo evaluingirwa miliyoni 12 ate tukubanja miliyoni 2 omunana guli luddawa katulinawo embeera yaffe tukerera ku makya nga ofisa yakola ebitala tebikyakola oba ekiro kati awo wampita ngende oba obusinze nyino kiddamu ekyo obuzize kibuze ekirungi omuntu omukyami naye kati zekakubulya kambe wamazima awo mu mbeera eno gye tulimu kati essaawa eno nga ndabyeko bakubya ekipapula ofisa abagenda kuyambako kisasula olina mugamuliisa kubanga ojja kumpita ofisa omugambe galiye nkugambe nedda sijja koza kire kigambo kyange ntigali Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bupati obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Hey guys, mwena bakasitoma abange abalungi. Tulina ebizigo ebya buli kika, oli muddugavu, oli mweru, oyagala ku brighteninga, oyina embalabe, oyina binnamakula, ebizigo byonna tubiina. Twayongeddemu ebirungo mu bedroom products azeetaaze zonna weziri mu bungi. Tulina fertility tea, tulina eddagala ery'enjawulo gwatwetaaze so tukubirako ku namba yaffe eno wammanga
0708 76 32 11. Nze Lujja ne Bukenya Media tuli wano ku Sula Motors ku kibanda ekitunda emmotoka. Ekirala mwafuna branch empya. Eri wali wansi ekibuye. Nga ku Prayer Palace. Najja ku Prayer Palace noddamu n'oyambuka. Waliwo ekikubo eky'ettaka ekyo ekiddako awo. Ku mukono gwennyini ogwa Prayer Palace. Okay. Awo. We bali. Meters nga ziba 15. Kati meters zanemo. Meters ziba 10. Ezo ziri 10. Wobanga wongambye we Prayer Palace no yingira munda kukikomerawo. Ziba mita 10. Oba otuuse naye kikulu jangu wano womanyi. Ekibuye ku Salama Road. Bamale bakutwale mweri oyongere okubanga ola ku motoka ezenjawulo. Ezisoma abantu batwala eri okulambula. Ate mu kulambula talina zasasula. Kulambula bulambuzi. Bukenya mbadde ndudde okulaba. Obulamu butambula butya? Mbadde randi busy emirimu gya gavumenti nga bumanyi nti nno ffenna nze naye tuli bakozi ba gavumenti. Omukozi wa UBC. Ng'okolera bebe cool. Si bwe kiri? Kiri nkola mu bitongole bingi naye nga byonna bya gavumenti. Naye ng'ekyaggagamiro kikulembedde. Ekyo namba emu. Era nga mmwe abaali ku Coffee Marathon. Exactly. Mwagenda wiki namba. Twalabisa ensi buli wetugenda ensi eba ino okumanya kyekiba ekiguddewo immediate. Okay. Tugamba ffe tuli bakagwirawo. Ate ffe tuba tusinga ku mmwe. Baliwa? Mmwe aba TV. Ali kati mmwe amawulire bagalinda kiro. Ffe essaawa eyo. Oba wakoze emboozi. Emboozi beetuuse. Era bwe muteerwaneko bijja basuula kino bakamba bamu bakiwulire. Bwe muteerwanako buli tekinologi bwajja you embrace. Kiriza wakiriteekayo okugula okumu. Kyofulaba emikutu gyammwe gisinga girina social media handles. Si busiru gaba magezi. Message eyo otambula. Bakifunye batya mu budde. N'oba oyagala kufuna ababulanga era tusobola bagirira kweri yammwe mainstream yammwe. Obula omugamba olaba tuba tukola amawulire. Abantu bameka ababeerako 15,000. Kati gattako bali abati. Omuzimbira kuli wennyini ng'alina kwalabira. Kugamba kibiiro ne kigaziwa. Nina amatini navaawo ng'amatini. Kati ate bwe mugamba nti olaba TV eno koze yeeraga President Museveni ng'ali ku live. Ng'ali ekkololo. Kiba kitya? Kwamba kiyinza obutamusikiriza nnyo. Bukenya wafunye National ID. Wali niwize National ID? Sinaba. Nenkyanoonyereza ndowooza namakindi wengenda okugenda waggulu leka we bazikolera. Omanyi nze bannayuganda abasinga bapapa nnyo okukola ebintu ebyo nga bukaseera kaggwako. Gavumenti egenda ne bagamba nti tubawadde emyezi 6 mugende. Agamba obudde bukyali. Tuyinawo obudde bungi. Obudde bw'emyezi 6 obudde bukyali. Ne giwera ena. Tannakola. Kyabulayo 2 ne gusigala agenda otuukayo nga layini nga obwongo bw'abalala bonna bwalowooza ekyo. Tutujja kugenda kusawa esembayo. Obudde bukyali agenda otuuka wali nga wali abantu 4,000. Olaba oggwamu amanyi kati ngaffe abatasobola gumiikiriza. N'oggwamu amanyi n'ogamba ayizulu. Nze bya National ID kambite. Naye National ID ndowooza teriiko age limit. Buli omu agyetaaga. Buli omu agyetaaga naye abaana bato bano balina engeri gye bazikolera ku masomero. Bagikola. Bazikoleranga ku masomero. Era nagenza okulaba nti abamu ziggwako 235. Abamu ku baana. Era bwe tebali mu bino bya nsindikagano. Abaana bazikolera ku masomero. Bakikyusaamu awo. Kati abakuzeemu myaka era 10. Twazikola 2013, 2014. Ziba za myaka 10. Era olwo n'abacomplaininga. National ID mu nsi eyo lwaki ogiriniwalinga? Bannange mubeeremu ate amagezi amatonotono. Mulimu abantu abafa kyekisooka. Kati kitegeeza lwa bayinza okukozesa National ID ez'abantu abafa. Ekyokubiri abantu bakyuka. Nze kifaananyi kyange ekya National ID ewedde. Temwalimu buntu bweru buno. Twalina nvi. Aguna butakyogera nnyo tokikuliriza nnyo. Temwalimu buntu bweru buno. Naye olusajja olugoggofu omuvubuka eyegombebwa. Emyaka 10 egiyise. Nikati mulimu n'abagamba nti oli muzeeyi. So ebintu birina okubeerawo. Ekifaananyi kiri si kye kirina okubeera ku National ID paka olw'okuba oli munnayuganda. Ate n'ekirala it's a source of income to the government. National ID? Ate efunira wanze saasasudde. Ate kati bakikoze nga offer nti ya bwereere. Naye wano oba olina by'okozesa amendment era osasulayo ku kantu.
kati nga permit okukyusaamu kati tuve ku national ID tugendeko ku permit permit okulinowinga sente eyo nakava okusasula ninga webuuza lwaki omuntu lwaki atolinowinga permit olwedde moloka nagiyiga amaaso egaziba lwakuba nti ebya Uganda bya kisiro permit omuntu agifuna nga tamanyi na mmotoka ayina sente yafuna n'ayigira ku kkubo tuvulaba n'obubenje bungi mate mayosooka mu driving school nekutendekiseko kyekutendese nekuyigiriza kugenda mu maaso oti nekusindikayo eri ne agent ye bangamba babeera ne bubuleki eno side zeno omuntu anayiga ovuga eno olabagera kola nsobi nga asiba oweno abaine ngeje bakakola neno ne kabanga je kali ninge ebweru tukopa ebintu byebweru tusobola okunyumirwa ensi Dubai okugenda okufuna permit jiba emyezi egiri waggulu w'esatu ena okugamba nti process y'okufuna permit era ogenda wali nti nno ngenda kati ku process esembayo ey'okuvugamu nga wasooka dda mu kitabo buli lunaku mulina okusoma theory n'osoma emmotoka n'ogisoma nomala theory nga todda ku practical wali wabweru banyuma ne bakuta ne bagamba kati tukutadde bagenda kukwasa IO oba omusirikale wa traffic nimugenda nti demokola eno couple ne bakolera appointment tituyinayo abantu 10 abali ready omusirikale n'atandika okubavugisa left second right yakozesa sign ezo wokolera mu ensobi awandika buwandiisi nti ddayo osome wabula si mpaayo kali mu Uganda ate bwogwa mpaayo mugende mufune permit eziri valid mufune national ID nyinako benaye nga bagamba nti nze mama wange akuze emyaka 8 akyayagaza ki national ID abo nabo gye bali simanyi kiki oba obaze nekiri kubanga mama we talina account mu banka national ID esinga nnyo kulumba abantu ku account banka n'okulonda bintu bibiri yoka byebisinga atatambulako oyagala fuluma ggwanga talina ali kati w'emyaka 9 agenda tambulawa myaka 9 bamusembeza ne kubijja agenda tambulawa ebintu ebi kulonda na banka ebitacyamukwatako wekinana bizoba tebikyamukwatako ogamba nnonda wati obukenya wabiraba so kukya permit nemedde waawo njagala Bukenya tubuulira abantu ebisaanizo by'emmotoka bebeetaaga kati ng'oli anaateeka emmotoka kukuba kuba no betulaga kati wakambwe amateeka mapya kamera ekukubirawo ekipapula wentuukidde wano nina mukwano gwange ku ofiisi wali ye ekyenkaaga kyalumye dda akifunidde mulago naye mulago bikuba ate kyebakugamba kati kiri wano wabula kimala kuba muntu ne bagamba wannaina wano weebiri kati mulago mbabuulira era kati omuntu alese emmotoka ewaka n'alinya bodaboda asinga bukiri kubanga ate saa zino tulinga abagezesa ebipapula naye ate bakuba ababireese kirungi bakopye naye ate kati babbi abalese ebipapula abalese sisitimu eyo nze omu kubasooka okusiima sisitimu eyo kubanga natambulako ngenda mu nsi ezikuze era nga neebuuza nti abantu abafuga eggwanga lino ddala abafuga ekibuga Kampala bo tebatambulako era bwe batambulako tebeegomba nandaba ebintu ebiri byanjawulo ku biri wane waffe nakene Nairobi emyaka 2 emabega nga teri bodaboda mu kibuga enyamba wane waffe zeeyongera kwetuuma notuuka mu roundabout oba mu bitaala bodaboda nezibikwatamu katono neziwerenga 2 essaawa nga president ayitawo buli we bakutte n'olabe sino the president jamu wakwatira mu kkubo ati kyokka mu ndeeba gye bazitunda mpitirivu zijjudde bakyayingiza n'okuyingiza buli Kampala wona nawe ojjudde bodaboda ekyebuuza bo balina nteekateeka ki okulongooza ekibuga nga bodaboda zikyali mpitirivu mu Kampala weewaawo na bali mu kukola mirimu niyo olina okubaako n'amateeka noziregulatinga n'obumenyi bw'amateeka ne bukendeera we bagamba nti bodaboda zirina okuba balina okuba ne bu reflector kikolayo mwezi gumu ekyo nekiggwawo we bagamba nti teri bodaboda kuvugira ku pavement bazikwata wiiki egi ne baddamu ne bazivugirako teri kuddayo kuvuga abantu babiri kati stichali avuga omu bavuga babiri era tebatana kutya ne mulawundi bayitamu nga bamaite agenda bakwata batwetidde ne yakatanda
etikka ne kutwalirako n'ebibyo nga muli basatu. Kati ekintu ekyo nenkitunula ne ngamba gavumenti webeetandise okuleeta fayini zino eziri automatic ekyo step nnungi. Ekisooka kigenda kukendeeza obubenje, ekyokubiri kigenda kukendeeza omujjuzo obubenje butya anti mulawundi buli omu asala nga yagenda mu bitaala bwe babitadde ono yagenda alaba kigenda olwedde kimukwatiddeyo naye yagamba nja kwesonseka naye eri ebweru tebiriiyo ebyo. Zebra crossing okuzuwa ekitiibwa ono mu Uganda teri zebra crossing ekola keegi eyawa no ku post office ate naye ekola mu katono nnyo gye bawanga gye balinga gye bawa ekitiibwa. Endala zonna zonna omuntu agirimu ne bodaboda esalamu, omuntu agirimu emmotoka esalamu. Ebweru Dubai, njagala kwogera nnyo Dubai kubanga gye nakagenda. Gy'osinga otegeera. Ow'ekigere n'ateeka ekigere bw'ati mu zebra crossing. Gwe ow'emmotoka n'ojja n'ogiyitamu nado aliena ewasooka fine. Egendako ku mmotoka. Direct message agifunira waawo. Awo there and then. Era olulaba nti n'oliwo abayimiridde ku zebra crossing yasiba ow'emmotoka. Bw'aba yakuwalana agera buli wojje wali zebra crossing ateekayo ekigere ng'osiba. Ng'osibirawo ng'ayitawo. Dubai. Baziwa ekitiibwa. Fine egendako ku kamera. Kamera olukuba ebwekyo ekifaananyi tesobola kuweza ddakiika nga message tezze ku ssimu. Eya fine gye bakubye. Ate fine era eri mu miliyoni namba kudda waggulu eba miliyoni ey'e Uganda. Lwe 10 lweri. Lwe Dubai. Nga ziba nyingi. Ziba nyingi ati kati bali bo bakikola buli muntu n'obweyingira ensomanya nti n'ensi y'amateeka. Kati ate eno eyaffe tumanyidde ebintu bya kisiru byaffe kwevugira bye twagala. Kitegeeza nti oba ogenda ku implementing ekintu nga kino kiteeke step by step. Mitendera. Ate mwebuuze ne ku bantu abali mu system. Bebuuze kufa abatambuddeko. Abatambudde kufa Abakenya abali mu bizinesi y'emmotoka nti mwe abatunda emmotoka kinaabakosa awo tujja kujjawo. Mubawe ensonga zammwe. Tubawe ensonga zaffe bazikoleko. Ne bo baateese fayini baakopye ekintu okuva ebweru gye kiri ebweru bo ate ne bakyongeramu supu owaabwe atalina makulu. Supu yali wambadde manyi nti katutuuse ku nkulaakulana baakopye ebwe Dubai. Bw'otuuka e Dubai nali nakatuuka e Dubai ne ngamba antutegwe tutambula naye kulambula mu kibuga ne mugamba eno nga tiri basirikale. Nesinaba kulaba ku musirikale n'omu. Nangamba era abasirikale bangi nnyo. Sibe bali abamu abatambula ze kamera ezo z'olaba. Be basirikale. Kamera yakulanga pipe bweti yakulaga pipe ninga nene bweti ng'erina kamera ez'enjawulo ziri kuli. Kati buli wokola ensobi nti wano bagamba nti olina vugirawo speed 80 ku kawansi era ne bakwalatinga nti wano wa 80 wootukira mu 80 mwemu nga kiruma nga kikuba fine yo kamera tesaaga ebera programmed bukiri kati eza wano bazi programming de wagulu batugamba ekipapula kiri ku mitwalo 2 ku nkaaga buli ya complaining afuna kyankaaga teri yafunye kyana teri yafunye kyabiri yero akibasose kufuna byankaaga ali kati bwe bubbi obwo obufumbekedde mu kintu ekizze ekirungi tibulimu n'obubbi lwaki abantu tosose bakuba kyabiri ne bagenda nga bazukuka kubanga bulijjo abana ab'ebitaala babadde abakukuba abamukono abakutunuzaamu ekitaala ekitooki babadde bakusala emitwalo abiri nga buli bagamba lino overspeeding bakuba kipapula kya mitwalo abiri kino ekya digito nga tewali na signpost eriwo kikuba nkaaga nze omu kubawagira enkola eya digito ebeerewo kubanga ensi egenda mu maaso abasirikale bakendere ku kkubo kamera zikole n'obubbi bujja kukendera obubenje bujja kukendera naye lwaki okitandikisa waggulu abantu tebamanyi na kkubo lino babitaddeko tosomeseza abantu tewaliwo musomo wadde ku TV n'oku gwali gubaddewo nga gugenda somesa abantu ekyo amateeka abala baagamba bugamba fayini ezigenda fuluma zezino bazifulumya mu mawulire fayini empya tebakugamba nti ogenda zisangawa ojasangawo wano signpost eragandi ya speed nkaaga okimanyi nti bagamba n'owasatu bazikuba naye nga bagamba nkaaga ku Ntebe road naye nga n'owasatu ate ekikundi kigimukuba twogere ku speed ya satu efuusa ab'oku Ntebe balinga batwala abagole balina empisa oyinza ogamba bavuga bagole katusasera bano abekyala bagenda okujja okunona ab'Emekka bano balina amataali gaabwe ajja kuddayo ng'emmotoka bagibanja miliyoni 2 saakuba ettaali likube mu slow motion ettaali lyo likube nga bw'oyagala naye akuvuga alina kuvuga mu siro
ogenda tuko kubanga emmotoka oyine emmotoka ya milioni 10 nga gavumenti oba poliisi egibanja milioni 2 taxi zibadde esaaza no teriyo taxi ku kkubo ebwanjibwa milioni 2 ku kawansi emabega taxi entono ennyo bajjaga bagitunda wane waffe nagamba kuliko milioni 4 eba kuliko bitono era yabigambira kuliko empapula bya 4 kuba balaba tekuli kubeera ko bya 10 12 olina tunda taxi milioni 2 nagenda ne milioni 8 n'empapula bya 12 nge yabiteeka kisaka ku motoka driver sinanyini bavuga nga baagala kitegeeza essaawa zino n'okwazika emmotoka biweddewo yebo kanya bichayi mukubye kwene embere empye bigendo okuggwaawo mu bulamu bwe tubaddemu obukadde ku bupya bwe tuyingira ne business y'okutunda emmotoka eyinza okubanga egenda kuggwaawo okikakasa olw'ensonga y'ebipapula ebyo olyo by'ebipapula bikosa bitya emmotoka ebipapula babikuba ku mmotoka amannya mweri kati nze nnyina emmotoka nnyingi zentunze ziri mu tiini yange tezinnakyuka wabula abantu nkyababanja abamu bamalayo naye nga tebazikyusanga kati fayini eyo ejja ku tiini yange message nze ngifuna ku email kati fayini eyo bwejja nti ya mitwalo 6 nawulirako omukulu wa wax minister ono Jenani Katumba yagamba muno bayina enteekateeka eyokubanga fayini eyo bwejja ku message yo basobola okufuna access ku account yo mu bank nezetolako automatically kitegeeza fa tujje mu business ate kyo kiba kikola kitya abwe kiri n'ebweru nga webijja ku simu yo straight mu banka sente nga bazitoolayo oluvannyuma lw'omwezi gumu nga zejjako kati Dubai woba ovuga emmotoka nga ovuga taxi message eyo si gwagifuna osobola gifuna gwe naye egera direct mu bakama abo mu kampuni basobola okutema omusaala be bagifuna era bo ne bagamba ntante waye laba fine yino ya milioni 1 kati bo obo okoze ngokufujja kabanga bakolera mu commission bokola commission nti wa milioni 2 ngabagamba nti kati kweri emu ekipapula ekimu kujjeko emitwalo 3 nyenga yo company yezi sasulirawo yo eri tebalina mbate kati zona ajjaga kono zotwe yo company ezikola ki ezifunirawo ekujjako mpola kati woba nga bakuba ebipapula ebiwero 8 omwezi tegeza toyina yo sente batono nnyo abavuga taxi e Dubai abakomayo Uganda nga balina sente ng'obadde muvuzi wa taxi ng'oli muvuzi wa taxi batono nnyo tuvola bayingira mu taxi kufuna experience kumanya makubo kujivaamu kufuna mulimu mu company mulala nga bamuwa mwezi gwe nafuna sente z'emirembe ne taxi ya commission kati wano taxi egenda yimirirawa nga neyo we Dubai tafuna ate zawalo zo bagenda zikwatanga bukwasi yo government ezitunde kubanga olaba babadde bagikuba ekipapula ekyemipiira kya mitwalo 4 ekyomusipi kya mitwalo 4 ekyesipiiri kibale kya mitwalo 2 kwegamba ziba zesente tonotono neweza ebipapula bya milioni 10 kale ate kino ekyotomatic ekitaliko muli wanguzi ng'ate wano obadde osobola ogamba omusirikale kwata 5 ndeka ate gwofuniramu nakuta nebigenda ogula amata kubanga kati okuba ekipapula gavumenti yegenda ofuna nagamba nkitegedde nazikwata nakuleka kati tebiriiwo ovuze bubi ate byankaaga kitegeeza tugenda kukwatanga taxi ezisinga obungi poliisi ezikwata ezitwale oli agambe nti no kati taxi eyo bagibanja mmeka papula ya milioni 2 ye ya mmeka ya 18 nga poliisi erina kulinda bbanga kooti lyewa olumala egiteeke ku katale ate nga jjukira mu kugivaluwinga balina ogivaluwinga kuseera ezawansi teziba ziri zewali gitunzi era bayinza n'okuleetawo enkola okubanjayokko ofiiridde emmotoka ate n'okubanja okusinziira ku kooti sente tojafiirizibwa gavumenti okusinziira ku kooti sente zeevaluyizeemu emmotoka yo evaluwingirwa milioni 12 ate tukubanja milioni 2 8 guli luddawa Uganda gavumenti ejja fiirwa Uganda tetabusi tetusobola fiirwa kati ate abatunzi buzibu bwe tuyina Sura Motors essaawa zino yakalisiivinga emmotoka ezakakuba ebipapula ziri mu milioni 8 mu nnaku 3 zeyakatunda nezifulumye message ezijja ku email ye kusinzira ku tiini ze eziri wabweru abantu abali ze bavuga
n'abali eyo tebamanyi nti no babakubye ebipapula z'abanja abantu baliyo tebamanyi mu nnaku 2-3 ali mu milioni 8 kikosa ye ali kati awo firimu wegenda okujjira nti ye oli agenda kwena kyo kiri ku mmotoka naye nga tekize ku emiro y'ono kati gavumenti wena agamba nti engenda zijja ku akawunti automatically kitegeeza asula motozi wakugwa sente ze baba bagenda zijjako ate bwazisasula natandika ozisasulanga nti kati bazigyeko ku akawunti ye gwe amalayo ebbanja bwaba wagula emmotoka ya milioni 15 nga wasasulako milioni 9 ng'osigadde obangibwa milioni 6 ne bakuba ebipapula bya milioni 4 ne bazijja ku akawunti ya Sula Motors kitegeeza bw'onaaleeta balance olwo milioni 6 Sula Motors ajja kugamba sikuwa ki transfer forms waliwo ne ze nasasula ze bakuba ebipapula evidence yino nazo zireete kati emmotoka tunaba tukyavuga emmotoka mu Kampala oba mu Uganda motoka eba egudde kati kyeŋŋamba oba kyembuuza kati sente zo tusoboye tuzijje mu banka mbwekyo tekinaba tetandika ne sisitimu bagizimba buzimbi kati bajatuuka n'ekyo kikole ki otubuusa nti tukyali ku guno ali ne mu ntandikwa basoose kukuba nga kuweereza buweereza message nga tebakubulidde ensonga kati essaawa yakakati bakuwa ekifaananyi ky'emmotoka ekifo bakikubidde essaawa ekubidde ne Dubai bwe kiri n'omusango ne sipidi z'obadde ovuga nezikkirizibwawo system egende bagizimba bulungi mpolampola kati ejjatuuka nawali ye tebatewana kujja kugamba nti jangu osasule emmotoka olina account bank balina access national ID zikwatagana bulungi zonna zonna bo nga bayisa tteeka mu parliament nti kati ebweru e Dubai embozi eno ejja kulireetibwa nnyo ku nsi ziri ezaakula tuyambe bannaffe abamu bagoberere bw'okola omulimu e Dubai oba bano aba mortgage siwa si Dubai ne mu America nti nguze emmotoka ku loan oli gw'ogibuzeeko sisita wana kujja kubanja sente zijja automatically ku account ebanga omuntu yafunye salary loan naye ate si salary loan oba okategedde Dinyino omulimu gwenkola guli mateeka guli registered mu mateeka nkola kuggwe alina omulimu mu government oba asasulwa mu nsi eyo sente sikyetaagisa kugamba gwe nti mpa sente zejja wejja mba nyina obuyinza obu accessing account yo signing biki eri byonna nga zivayo automatically ne zijja ku account yange kati nawono kijja kijja government egenda funa munnyo era government ya Dubai okugagawala otuukaawo egagawalidde ku bintu ebyo fines z'ekkubo oba ezo fines ezo ez'oku luguudo n'amafuta byegagawaliddeko tugenda kufuna naye kati yo ntuufu fines ogenda kubanga enguudo ez'omu kibuga ekyo zonna ziri straight ate nga zibulungi nnyo gwali eno olina kubeera mu layini eno ezitwala ziringa ezi eno eyokubiri eyokusatu eyokuna zonna zitwala butwala naziri ne zizza gwavudde eno tokkirizibwa genda kusala kujja mweno layini yo kati wano tugenda kukola tutya ku kya layini tewaliwo layini oli akwekiika n'omutomera ne muzipaakinga awo wenyini nnyini n'abalala ne basooka bava ku byokkola ne babalinda mu esootingi bwe kiri jambo n'akwata emabega kubanga ekkubo liba liweddeyo liba liweddeyo ali Dubai bw'otomera omuntu gwe n'olaba nti kati ontomedde gwantomedde onosata wana nava mu mmotoka gwantomedde gw'okubira polisi n'ogiyita nejja atomedde gw'olina okubira polisi tibanaye mujja wetukoledde obusayi polisi nejja neepima bulungi nebakakasa nti ono yalina omusango nekuba fayini yo eyo fayini si ya kamera eyo yawano wano eri manyo wano bosulamu kati sola kutesa ne kadi yo sola tesa na gwentomedde ali wotesa na ye ono ne yalina ofuna olupapula lwa polisi ogenda okozesa emmotoka ye tasobola genda mu galaji ne bamukanikira nga talina bbaluwa ya polisi waba yatomedde omuntu ebyo biri Uganda nti olina makanika bw'asiika simu yabeera bw'ayiise n'otwala butwazi ne bakanikira eri ne bakukwatako ng'otutte emmotoka ogikanika nga tolina bbaluwa ya polisi gwagitutte n'agikanise mwandifulumensi eyo ng'ate mukubiddwa ne fayini
kyokka wano ng'ogula n'eyatomedde ng'eweddewo n'ogenda n'ogizaawo. Polisi yakugamba nti mugende wali mutegeregade we bigaana mbongereyo. Naye eri apolisi ajja nakuba manual gundi fine agikuba kati ekyesimanyi gwotegeregana nono ebyokozesa emmotoka yesimanyi nino nayo alina okufuna ebbaluwa n'alyoka agenda mu garage mu kampani erina okukola ekyo erina okukanika ekyo era olewa kampani amugamba ebbaluwa eriwa kitegeeza ne makanika teri wa ku street bonna ba mu kampani ninga gye bali abatidisidi ninga abeeye ninga babangale bakanikira be bamanyi nti lujja mu manyi omalaga gwa mmotoka wansi lujja mu manyi aleesa ina atomeddeyo katomedde avugira taxi company bweti nakamutereereza kubanga kampani ezo buli lunaku balina okukola inspection ku mmotoka zaabwe oba olina okukanguya otwala se zokoza olunaku ne bagikola inspection n'olyoka ogenda kati bakanguya ye mukuba eggazimu n'etomera ddi ye mukuba omutali bingi beetomera kubanga badduka sipiidi nnyingi nnyo badduka okufa andi bo sipiidi era waliwo nti wano sipiidi bweti wano weziti wano mudduka nga emwagala neziruka zikasuka so enkulaakulana nungi nnyo nungi nga weeri kuba n'ensi endala bwe zituuse nebabadde balina okusooka okwekkanya ebintu ebyo kati kiringa enamba plate zino digital number plates baakireeta nga kiyinza okuba nga kirungi ku ngeri emu oba endala naye ate tebasooka era ffe tebatulowoozaako abatunzi b'emmotoka gwekimanyi nti ofuna emmotoka ngeri ku UAN ngeri n'ogenda n'ogisaka akanamba kati bw'oba agikuuma nnyo nga nungi nnyo nga wagikuuma oli ayinza okulowooza nti yabondi yakava ewa ejapan ninga kimaze wano emyaka nga 10 nga kivugibwa nadde bakikuumye nnyo kati muffe abatunzi b'emmotoka oluusi n'abazigula tubuzaabuzibwa nti omuntu aleeta emmoloka okuva e Japan akataleke okasse abantu bagenda kukozesa zino eziriwo olw'ensonga omuntu ajagula UBN ng'ekyali mu mbeera nnungi agiteekeko akanamba tekijja mwetagisa genda mu bondi gula mpya mulimu abantu abeeswaga abadde bagambanga nze nvuga nnamba eriko kati abo kyayiise lwaki agamba nti nvuga nnamba eriko nga eri tojja jawula nene ebaddewo kaseeba ng'eri mu mbeera nnungi ekyokubiri obuzaabuza agula mulimu ono nze njagula emmotoka yange ng'eri ku UBR ng'eri mu mbeera nnungi ngiteekeko akanamba mugambe nakagifulumya ennakawo gw'ogigule kumbe emaze kuno omwaka mulamba kati kitegeeza ofiirizibwa waliwo obubbi obuli awo bandikoze batya buli kintu kirina solution bandigambye nti emmoloka olwedde eziri mu existence eziriwo ezifune ennamba naye nga zisitookinga oba bwekito beefaanane bweki bayinza n'okuzzaako eriwo yennyini nti UN oba UA kati wali ne bateekawo space ne bateekawo N 451 ero B oba ero ne bakakola bwe batyo nga bazizzaawo eno yennyini ne bagissa mu digito obanga wali ku 45 eno AN nesembayo bali badde nyirija bakakola nenga kyangu okumanya nti eno ebadde mu existence nga mweri mu field ya mulembe gwe tuvuddemu wadde ine namba ya digital zino ezivudde nakawa eze Japan used zezino bane namba za digital tezinandabikira bulungi ku taxi kwajika taxi ziba za kubera ebanka ndega kweri ngojeko zinentono ali kati taxi pose drone kati bulijjola ba ku taxi ne ya kigege era bagitaddeko buteesi kubanga ya kigege tekyayingira mu ggwanga motoka nkola nkadde tuli ku drone kati zezingira mu ggwanga 210 kudawagulu zezingira kati bulijjola ba ku namba ene mmotoka ene nkadde omanya mbatize bagirese bataddeko buteesi so nakyo kyatukosaamu ngera baki abatunzi b'emmotoka n'abaguzi ate nabo bakola ki nabo babuzaabuzibwa ayinza okugula nga looza agula mpya kumba agula ki kati nawe n'ateekamu ssente ono w'akanamba g'oŋŋambye olazzeeyo okunoonya emmotoka ennamu eriwo mu katale ey'ebbeeyi entono ateekeko ennamba bakiri ayitirewo awo ne ssente za zisevinga era bamutende nti avuga kanamba pozi ne zino nabo batandise ozikuba ebipapula ezibadde enkadde zino bazikuba kifaananyi kikuba kati tebitaliza ye kambuuze waliwo ekipiera mu kukola national ID ekyokuba nti katuwayo n'eriiso ekyo tekitutwalira ku Dubai ku street okuba nti naawe bakukubirawo fayini kyekirungi ekyokuwa eriiso manyi ebintu ebyo bikendeeza obumenyi bw'amateeka mu ggwanga
nze nakakola video eziwere nnya nga ndajanira government ne government ngawo kimanyi tinno tewuliriza bulungi oba muntu wa wansinga teri ajja kuwulira neti twafuna social media butusobola okuyisa ki amaloboozi gaffe teri kintu kirungi nga kuba na kamera mu ggwanga kirungi nnyo kamera emenyawo ejjawo obumenyi bw'amateeka ejjawo obuzigu abazigu abo nti bayeekera biki ejjawo enguzi kamera terya mmere negenda kugamba leero mpadde kawunga kamera tegenda kugamba nti nasuze bubi ndi mu kayunipooti kamera tegenda kulya nguzi kyekubye kyekuwa tewenza kuba kamera mu Kampala munonga buli wamu waliwo kamera nogamba nti waliwo ababbomu abagenda okujja okutega bbomu tekiri nimana abeekalakaasa ndi kuba bantu ndikakuba mu Kenya abagera government biba biweddewo terasobola kugamba nti kakube kubanga buli wamu waliwo kamera ninga kyali kigenda kuba kitya ndi government installing kamera zesobola wabula eteekewo n'amateeka nti buli nyumba eri mu Kampala mu commercial area erina okubaako ne kamera nga kiri mu tteeka gwokuwa approve anti oliriza nzija kibakinga gwokuwa approve mu KCC ndigenda ozimba ne kamera erina okubeerako olw'ensonga ate ekyo kiyamba gwe nannyini kizimbe nekiyamba ne gavumenti ekizimbe kigenda kumalawo akawumbi kalamba kamera okutandikawo ne million billion funa gwa byoziranga naye kakadde package gyeri kati kiba kizimbe kinene kitakesa kamera 8 ze million meka million 2 kiba kigenda kuyamba ku bubbi obuli ku kizimbe ekyo ate kiyambe n'abaliranye ne gavumenti okubakola ki security buggwanga ate ne kamera ezo zibeereko ziba kweziri ko bifaananyi nga we bakubuuza footage aliwa ali police erino obuyinza obugamba nti footage aliwa tuweeko bwabala abasanyalaze gaba gavuddeko oba tolina musango kubanga omeme yebe yino manyanga UCD nakino kizibu okwogera UCDL niye ugaba nga masanyalaze gabadde kwegali polisi nga yagala footage kitegeeza obumenyi bw'amateeka buba bugenda kendera mu ggwanga bino simanyi bomu yakubya abali b'embizi bali litemangalo kuki nubwo kamera waliwo nene yali ebalumbye munyonyo wano Ubaho kamera abo n'ababomu tuba tubasiibudde Dubai nagabe tugenda kwogera ku Dubai ne bwoba okoze omusango otya tosobola kudduka ne bakubulwa kubanga ne mu motoka eza taxi zirina kamera zonna za taxi entono zonna zirina kamera mweziri munda zonna zirina kamera era mateeka ogula taxi ne kamera zaako sigula taxi kampuni eri si buli muntu nti osobola ogula taxi n'ogivuga kampuni ziriyo nga mukaaga era nga bagamba nti waliyo ya national waliyo ya gundi waliyo ya trasita ze companies kye bagambye nti ne taxi bagala ziza mu company bakyogeddeko bwe kiri Dubai teriyo bananyini mbogole taxi ovuge kuki oyina kuba na company oyina kuba na company nibagamba nti waliwo katika olaba driving school zino nageza mu driving school ya gundi waliwo yegini waliyo ya gundi bwe kiri eri ziba company nti ziri company nya zifunanyizibwa ku kibuba yagala endala gendo giwandiise ogule taxi zongo ina sente nawe otandika okufuna abavuga kampuni yevunanyizibwa ku byentambula si muntu kinnoomu ne bagiwa amateeka gavumenti yo gyeyagala twagala buli taxi okubanga tesukka waliwo nabuli nti mileage 6,000 kasa etuka mileage 6,000 mugiteme oba mugifulumya ensi egende mu nsi endala bagigule teddamu kuvuga taxi ng'erina mileage kono osanga wesayina sasa kola city belt emipira tekuli amanda game tegaliiko batetenkanya bulamu bayiya naye nawulira ku kintu ekyo ekya taxi tugenda kuzizza zizza mu government ate ngenda okulanga tulinawo katuredeze kampuni eyo eriweeyo eriko fly kati nga bwolaba Fly Express wagirabye kati nga olaba Uber waliwo endala sino bazita batya simu waliwo zino zi safe border bwezityo ziri eri ogenda ne bakuwa emitendera bagala n'oligestalinga n'ogula emmotoka zo otandika oziwa abaki kati ate wano era kikyali kyakyavu nti nawe osobola ogenda n'emmotoka yo ggwe bo ne bagiyingiza ne bakuwa app kati eri be bakuwa emmotoka bennyini emmotoka zizo ogenda twala eyo niye ino kubanga olina permit buli kimu yeye enkola eriwo enkola eriyo batasomye kati bagenda kukola ki so bumenyi bw'amateeka buba butono nnyo mu nkola ng'eyo
kubanga omuntu abadde agamba nti kesitasome kangende sika oluggi lwa taxi kangende nvuga taxi biba tebiyitabuseemu awo anti era osobola okusika oluggi teweetagisa nnyo kusoma anti omusajja mu kampuni ajja kugamba nti kondakita twetaaga senior 4 agambe driver mu Uganda omulimu ogukyasinza okukola ssente ogufevalinga ne bannayuganda kulima gwogenda olima climate nnungi ettaka liri fatayiro ng'oddayo ng'olima nga weetereeza awo tutuuse kati ensi erina okugenda mu maaso oyagala toyagala awo we tulaga naye nga miranga na biwoobe tulina kigumira tulina n'obubenje bujja kukendeera n'ebiri baleeta ebya baasi okuva kuno paka Gindi erina kuvugirawo dakiika essaawa bwe ziti samwe bwetuuka wano wajja kubawo stop over bakugambe wasimbidde essaawa meka bakebere mu system yasimbidde essaawa bwe ziti ebyo byakijega byonna eby'obubenje bubadde weebuli naye eno system ekuvuga ng'olina kugondera amateeka nga teri agenda kuyimiriza ku kkubo wabula nga oba driver ne bakuba ekipapula kitegeeza nti eno kampuni yeyina okukola ki kati nga kampuni eza baasi ezo infact ngekampuni ngaolaba kampuni za baasi linki kalita ki muneri bwe kiri tosobola gamba nti olina baasi yo ogireese mu Kampala otandika okuvuga olina baasi eyiyo nakubeera under company n'otambuliza mu mirimu gyo ku kyaka speed ekyo tukimalire ddala Bukenya tuyinza okusaba ffe speed olowooza yali badde etya banda banga asatu ndabye nga agatabama n'ataano matono speed ku Ntebe Road speed talina kuba nti wano yeeno waliwo highways muntu agenda Masaka avuga enkaaga bajja kugamba tojja sukka 10 wabagamba nti wano zirina kuba bwe ziti ne signpost nga kweziri naye abantu abali Entebbe bonna bavuga speed 3 balinga bagole kitegeeza emmotoka etambulira mu giya nnamba 1 ekinene nnyo 3 togibuusaawo ne 3 eyinza obutatuukayo automatic 1 kitegeeza eba enywa amafuta zigenda kasoobo buli omu atya abantu abagenda ekisaawe ku Ntebe ku kisaawe okulinya ennyonyi obalowoozezaako kujja mugotana bakumala mu Kampala ate nijja mu ndaba yeeyongedde okigenderera bino ebitala nga tebinatandika kukuba efaananyi bine gye bireseemu jaamu okwegendereza kw'amaanyi nnyo takisi bakakka mu bazibu baba mukazi owasa muwase kati abatrafiki ababeera mu bitaala n'akuyita ate nagamba nti noyanguwa alabanga gwe omusiru ng'ovuga mpola yanguwa toka ebitaala bikoze ki bikusibye bo bagenda kukikola batya kubanga abo wennyini we mbadde njagala ombuule kati tulinawo embeera yaffe wetukeerera ku makya nga ofisa yakola ebitala tebikyakola oba ekiro kati awo wampita ngende oba obusinze nyino kiddamu ekyo obuzize kibuze ekirungi omuntu omukyami naye kati zekakubulye kambe w'amazima awo mu mbeera eno gye tulimu kati essaawa eno nga ndabyeko bakubye ekipapula ofisa abagenda kuyambako kisasula olina mugamuliisa kubanga ojja kumpita ofisa omugambe galiye nkugambe nedda sijja koza kiri ekigambo kyange nti galiye yesaawa b'ofisa banyoomole naye tugenda banyooma tugendere ku mateeka g'ebitaala kubanga kamera tejja kumanya nti ofisa akutadde abadde akutadde yo bagigambye nti waayita mu kitaala bwe kibeera kya green bwe kiba kya red n'ayitawo awo nja kujja nga kikuba bwe kiba kya red ye ekitaala bakigamba kamera bagigamba bwe kiba kya red n'olaba ono ng'avuze mukube kati ofisa wakuyitira awo nga tumugamba galye ofisa tuleke awo wetutuuse tuline Bukenya ali mu kutunda mmotoka era nga tuli wano mu Sula Motors mugimanyi wano ekibuye ku Salama Road bakugu mu kutunda emmotoka bakikoze ebbanga ddene era ababalinako obujulizi bangi kuba mpita mu kibuga nensanga emmotoka nyingi nga ziriko Sula Motors ekitegeezo mu mbagu zebali mu kkuba ebipapula kati zebali mu kkuba ebipapula njagala tunemuko ebbeeyi y'emmotoka weetuuse kuba luli omuntu obadde ogula emmotoka yo ku bbeeyi gy'oteseza ne Bukenya kati njagala okumanya olwaleero ng'ebipapula biringa bwe biyimiridde
mu kkubo ndwamu amafuta gagenda mangi kigenda kuba kiti ebbeeyi y'emmolokolo eba terinnye nnyo valiyu ekisusse tejja kulinnya egenda sigalawo ng'osasula ebipapula byo naye ekyennaku ekiriwo saa zino oli wandeetera emmoloko gigula nenkebera ebipapula ku sisitimu yange wano tebireeta kati kigenda mu wekisi 2 kiriza ne sisitimu yavaako tebireeta kati balinga balina ebigendererwa ebyogoba ffe mu katale tekyalaga emmotoka eno tekyalaga bipapula bigiriko nga nze mbikebedde nga nze ku ssimu yange nga bwe kibadde wali emabega eri ka apu gye kali akapoliisi nga kutukeberera ebipapula oba babisazaamu tebisobola kwebiri tereeta era olina lwolingi netiwaaka system bagijjawo awo katuvuddewo bulungi kitegeeza batuwe system empya ng'obudde bukyali wakati fe abaguzi b'emmoloka ojja kugula emmotoka oli ajja kumanya nti bamukubye ebipapula bya milioni 8 emmotoka ye ya milioni 10 ajja agireeta omuwe milioni 10 kumbe olina osasula n'8 kitegeeza bali mugoba ffe muki mu bizinesi omuntu akole ki kyetwebuuza essaawa zino nalabye kungu wa NBS ng'alaaja najjo ku show ya Barometer yabadde alinze abakulu okuva mu Ministry ya Works ekulirwa Jeno Katumba Wamala n'abakulu okuva mu Uganda Police kati kubanga okulinda omukazi ng'omukazi ajja kukyalira ewuwo nga buli woli akakono olingizayo naye nga teye yeebase n'ewuwe kali kungo bedagamba oba batuuse yasindiseyo omwana wansi agenda obbaaniriza naye nga bo tebabirinako namusimu tebakwata ate nga bamwadde appointment ani ndooza ne babagamba temugendayo kati ebintu kati ebibiddeyo wakati kamekalo lwa poliisi kati ojja otanonyonyola ebintu ng'ebyo vulugu ng'oyo bagamba ekipapula kya 26,000 ebifuluma byonna bya 6 kati ogenda kunyonyola public ogenda gigamba ki lwaki tebyatalikidde ku 2 ne wakiri 3 8 5 ne bibuukawo nawona ne bitandikira ku 6 ogenda kubuuka otya bagenda kubuuza ekibuuzo nti waayi tewali sign post ndono olina vugirawo speed way lwaki mukuba abantu ebipapula ogenda kuddamu oti oli wa poliisi tulina ansa yabyo ebibuuzo ebyo tebiriko ansa balina sooka kubitereeza balyoke bajje kitegeeza balina okukola enkyukakyuka balina okukola amendment ebipapula basooke babisaanyewo byonna batereeze system bulungi bagambe twabadde tugezesa ne kati ekintu kigenda kuba bwe kiti olabe bakugezesezaako ekyenkaaga nekisigalako tebabadde na answers kubanga kati oyo omusajja y'omu ku basinga okubuuza ebibuuzo omumanyi kungu yabadde abeetegekedde abenga be bakama be batwala eggwanga akubuuza ekibuuzo n'okalukira bakibuuza ono ogundi ono babibuuza ono akola ne mawulana bamuyita kata akabire mu studio ng'omusajja mufuukidde ekizibu naye nga yazaamanyi ebyo nti gwagenzeko y'ono ngeze mu bintu bya buvunaanyizibwa balina kumbuuza bya buvunaanyizibwa si bya comedy si bya kusoyasoya yali alina kuba ku alikati yagenda mu bagezi namboze yakyogera lwe yali ku Barometer naga waliwo yabadde asaana obbeera ku anikati ate oyo yanyooma bunyoomi ayagala nnyo okwogera ekintu ekisasamaza abantu bakasalemu katambule bamutende awo aba akoledde abantu kati yawo aba akoledde abantu bagenda muboze akola tumuzzeeko akola abateetagala ku fulo wali kubako kyateesa yasitaaba waayo akantu kasaba waayo akantu nti alabisizza ng'obulamu bugenda mu maaso so bannange ye Uganda bagenda babuuza ebibuuzo n'amaaso ge baswalire ku TV ne bagamba kati we tutagenda bagenda tuvunaana ki wowe otagenda byakomye ku kkungu kulaajana nti tebazze eri yabavunaanye era tebababuuliza ku simu n'essimu nga tebakwata bw'ogenda okolayo ki ku nsobi ezo ezakoleddwa mu nnaku 4 bano batusobola mu nnaku 4 ensobi mpitirivu bw'ogenda okolayo ki oddemu biki naye kino kikwata kuwa NRM kikwata kuwa Nuupu n'oyo atalina kibiina kyonna tekirinako kibiina kino kikwatako ffenna tekyakulakulanya ggwanga ne balongoose nze obu kubagamba nti esisitimu egende mu maaso ne balongoose ekibuga kitunyumire bizinesi y'emmotoka etunyumire amakubo gatunyumire nga mulimu empisa nze ababodaboda bakangwamu ababodaboda abawera 6 nga sivana mu mmotoka abula ngenda bugenzi nkeera nenkozesa emmotoka yange niye amateeka gana gabaawo tebajja ggwamu
Betuli mu bitala bya kubakuli bya Kasubi. Kuluka bitala bya fudde. Boda ali ku side ya left akirira Makerere. Ya sarabu saza. Nankuba. Pampa neyo noneka. Niyo yongereyo bwe. Atoba toina kya mukolera. Ogena mukolera. Abaji mazzi. Omulali na miremba we yajijeri speed najigwa. Yera nagena kozesa byake. Era bogena mu garage. Abakutonda. Niyo amateka yo gabaawo. Tubasubula bivuga ebi. Boda Ekasubi. Kasabala bandi jamu akute zigende Kasubi. Nga basale kubo nga batambulira kuzina ezijja. Bogenda mu Lubigi abagende Nansana we bakola boda tebavugire. Tiwali mateka gakola ku boda. Bavuga kawanuwe. Bavuga bye baagala. Si wanuwe. Bavuga bye baagala. Bavuga bye baagala. Kati ne taxi nazo zibikola teri taxi ebera mu jam. Bulera bantu waliwo jam. Bwe tavuga wanuwe eno nasanga oli ajja ate nalinda zino bazite yenyige. Wa taxi wakola. Oba okuvugira government eno waggulu. Kitegeeza ebyo tebikyaba byonna bigenda kukola ki? Byonna kuggwawo. Leze nsaba government byonna nga weebikola ebeereko sector ezimu be bateramuko ku ssente. Okubasitula kati kangeza alina taxi enkadde. Government emuyamba afune empya. Taxi yabatalina ngeri gye jamuyamba ebyo taxi bikyali bingi. Taxi enkadde ngeeyo eyongere bagisindiikirize we batalina bisangizo zibeere mu byalo eyo. Wabanga ebyalo nabyo biganye wano ebwayise wano olabawo bagiteme eve mu nsi. Kaira abantu babazza mu kyalo badda. Osanga taxi nga talina wadde eryanda nerimu nga n'obagenda kuyimirira takulaga nti ayimiridde. Tiwali indicate ekyakola ninga kwali kuko ng'ali mu Kampala. Kani imagine mu Kampala musolo ebintu bikoye musolo mingi mu Kampala. Taxi talina wadde eryanda ly'emabega. Kale Bukenya kyenjaga tukiriziganyeko nga tusembere wumba nti byonna weebiri birungi naye tukkirize nti abantu be babiteekako basangiddwa nga tebamanyi babayigirize ate tugende mpola. Ekipapula eky'emitwalo enkaaga tekyetaagisa. Tandika ku kyabiri ekibaddewo. Okuba ekyenkaaga kiregeza mulina ebigendererwa byammwe byakubba. Bakube kyena. Speed kisi epapula babiwa okusinziira ku kyokoze. Ati kyengamba engeri mu sipi engeri bikyuseemu. Tolina mipiira speed 2. Overtaking ya oteetagisa 2. Nisinkaaga. Oba kigende nga kikola ki okimala okunyinyitirira buli muntu nabanga amateeka ganyinyitidde nga bagenda bongeza. Oba tetwagala babenga banabawumeme oba aba UCDL. Omuntu ogenda okugula amasanyalaze omutima ne gukkuba pressure ne zikkubirawo. Nogamba emitwalo 2 bagenda kumpa unit mmeka. Teziriiko zakalakali ati 2 zigula unit 2. Ngabula gwezi uwekanga wekansi bampadde 17 bampadde 3 niwebuuza bo basinzira ku kyokugaba. Kyokanze ekinnuma nno kwogerekaako. Abagula amasanyalaze g'omutwalo oli akugamba yafunye units 15. N'oteekako ag'ebiri n'ofuna 2. Osegeera nenze agula age3 kubaze kati wemanguza age3 eva amasanyalaze agange gabera mu units 3 lwakize tebanyongezaamu bonus. Ate lusi ngula ag'ebiri ne bampa 28 olusi n'engula ag'ebiri ne bampa 2 bo tebalina stable units zebagamba nti kino kati n'abapapula we bali musimu eba speed bakuba ekyabiri bakuba ekyenkaaga olina afuna ekyana ninga mwena muvuze speed. Anyway byonna tubyogedde nga we tulinda abakulu mwerowooze mujje mubeko kye mutugamba ku nsonga eno nga weeyimiridde naye nga side emu basanyufu olw'enkulaakulanezze ate side endala bakyali banyiivu olw'okuba nti enkulaakulana tujajagala ne tukyali banyiivu. Banyiivu olw'okuba atali munyiivu yo yatalina mmotoka ojja givuga bakuggyeko ekipapula kya nkaaga owulire firimu. Webuuza omusirikale yakikoze nti ye message wekajja asanyuka ate n'emmotoka za gavumenti ku ntebe road ze zisigadde okudduka zokka. Ye lwaki zo zidduka ng'endala zigenda mpola? Bibuuzo ebirungi okubuuza balisinze. Lwaki? Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo nesikunze.
tubategekedde ebibuzo byaffe bingi. Lwaki eza gavumenti zidduka ez'abantu ababulijjo nezitadduka. Ekyo kimu zitwandikiriza okudduka yandibaddeemu ambulensi n'eza pulezidenti ezo zikola byezaagala. Eza pulezidenti? Eza pulezidenti ezo zirina okukola byezaagala. Oli pulezidenti wa ggwanga. Security purposes. Awo kitegeereka. Tojaga mambo ne Museveni ajje mu jjambu genda obiteeke ugambe ennyoko. Njagala tumalirize. Naye nga tumaliriza. Byonna bye mbadde nkubuuza ng'ogamba si bibyo by'abakulu. Bisigale kale on record. Gw'obibambuulize we tunaabafuna batuwe ansa. Oba nabikuwanga tuvuddewo. Obimpe nga tuvuddewo. Okutya kutuuse kwogo omutendera. Twaliwo okutya. Era obabuuza nti lwaki emmotoka eza gavumenti zo zidduka sipiidi. Zo bano tebazikwata si mmotoka. Eza gavumenti. Baba bagenda ku mirimu mitongole. Ekyokubiri obambuulize nti zebula crossing yo mugirowoozezaako mutya. Gati twagiraba mu fine zirespectinga zebula crossing. Zibasigale nga abantu basala n'emmotoka we zigenda. Obambuulize bodaboda nazo bazirowoozaako ki nga ziyitiriza nnyo okumenya amateeka. Obambuulize basinzidde ku ki okugaba fine ezo. Lwaki batandikidde nnyo ku 6 nga tebagamba ebibonezo bitandikira ku 2? Lwaki mwagadde nnyo 6? 6 ero lwaki mugitaddeko ennyo essira? Era lwaki tebasomesa obabuuze bo bannyini batuwe emisono ku TV UBC ya gavumenti. Bayinza okuba nga bwe bajja nibo baba balina osasula. Baina TV ze baali bagenzeeko ne basomesa. In fact ekyo kintu mutusomesa ddi. Musomesa ddi. Ebintu ebiwe ebito bingi. Fa abatuuze b'emmoloka ebyaffe obitegedde. Nti bwe bakuba ekipapula emmoloka gye natunda nga kyagibanja. Nze nnyina okugisasula ekipapula ekyo nze nnyina okisasula. Bakivunanyizibwa konze. Kera kikyuke kitandika okugendanga ku mmotoka direct. Wadde email onze njifuna nsobola okubira gwe naguza nti waayi moloka yeeyo nagiwagula oliko ekipapula ekizzeeko ye ng'oli alina okukola ki okisasula kisigale ku mmotoka kyekwate ku mmotoka kwennyini n'agivuga abantu aba mmotoka obutamufaako obola kibeere ku mmotoka nga bwe bibadde nate ze nfunye notification kubanga oli agiguze era ejja kumaliriza ekyusedde mu mannya ge ng'amazeeyo kozi nokubiriza abantu mufune permit okufuna permit si kwa kwejalabya niyo mulaba mutukirira abakungu ba police abo maamaje bonna basinga balina permit buli wotomera nga toyina permit eba mada kitofu niyo wotomera ngo ina permit eba accident kitofu lwaki eba mada toyina license ekukkiriza kuvuga tuli wano kusula motors tubasiibudde tutunda motoka tukola buli kimu ekikwatagana n'ebimmotoka twaguziddewo branch empya ojja gisanga wali ku email oba ku Molandipo ng'oyambuka ku Beruga ng'ova ku poliisi n'oyambuka waliwo email mu Molandipo meters nga 10-12 ojja kulaba awali kalina office za kalina emmotoka mwe ziri wanyirira nnyo wali gazetted bulungi kuliko ekigambo Sula Motors kigamba kagaffe amapya nga nene wansi tukyaliyo naye nga lujja bwakugambye nti ate togenda direct eri gwejangu okebere muziri wano otukujja ate netukutwala eri ku branch endala namba esimu eri 077221241 oba oyogera nange Bukenya Media. Yes ye Bukenya Media ku TikTok ne ku mikutu emirala okuba ng'omufuna. Kibuzo kyali kijja kusembayo nga kiri nti private company eyo yani eriwa akuume ebipapula nawulidde mbuje otwalako siminka Little Bird School Mixed Day and Boarding School isangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Balina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana
ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Bampita Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku b'ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery.